Banna NRM abakedde ku kisaawe Kololo bagudde ku kyokya Bwebaganiddwa okuyingira nga babadde balindirirawo okufuna ebisanyizo ebinabatwala mu ttabamiruka w'ekibiina Ennamboole. Abaganiddwa basangiddwa nga amanya gaabwe tegali ku nkalala ezaabo abayitibwa okwetaba mu ttabamiruka ono newankubadde babadde balumiriza nti baweereza amanya gaabwe. We submit information from the district to the NRM, and when the NRM send us also information, we also send it back to them. So we were cleared at around 11. Even some of us up to now, as I talk, are still outside. And yet, we know very well that today they are clearing about 1,000 people. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe wa NRM mu Kampala Salim Ohoro bannyonnyodde nti amanya g'abakiise baagaweereza dda wabula bakulu mu kibiina ne basunsulamu be baagala okwetaba mu ttabamiruka ono. Twasindisa amanya ate ne bakansalazi baffe abamu abasinga babaganye. Wadde oli flag bearer bakuganye, wadde oli independent oli ninga mu NRM nabo babaganye. So tufunye challenge ezo. Bwe twatuuse wano ne batugamba nti bakansala ab'essatu tebakola ki tebagenda mu NEC. Tebinsanyusizza kubanga abantu bano ba mobilizers ne ba media activists bagezezzaako okuyamba ekibiina kino kikuumira ku mutindo kati abantu bagulabira. Naye ekisinga okunyiza abantu nti ku ssaawa ya keeki ng'etuuse tebafuna yadde aka icing sugar. Omwogezi wa Government of Pondo annyonnyodde nti waliwo abawagizi ba NRM abalowooza nti balina okwetaba ku buli mukolo gw'ekibiina ne bwe baba nga tebayitiddwa. Sibamanyi naye bulijjo bwe tukola enkuŋŋaana nga zino mu NRM waliwo abantu aba bulijjo abawagizi ba NRM abalowooza nti no buli bwe tukuba olukiiko bo bateekwa okwenyigiramu. Abo abantu abawagizi ng'abo bw'obanga toli delegate tukusaba toja e Kololo. Abawadde amagezi y'okudda gye bavudde kuba NRM yalambika bulungi abantu abalina okwetaba mu ttabamiruka ono era nga bokka be basuubira. Bo abakiise abaakalondebwa mu district empya bokka be bagenda okukkirizibwa okuyingira wadde nga tebali ku nkalala zino. Tujja kujja mu weema ennere wano makati tutuule mu bibinja byaffe ebya ofiisi zaffe abatuuza obanatujja batwale. Obwedda buli ayingira akubirizibwawo okusooka okugaba omusaayi era nga abasawo okuva mu kitongole ky'omusaayi bannyonnyodde nti beetaaga omusaayi yuniti 40 mu malwaliro gonna. Joseph Muyingo yabadde ku Delta TV Amasukkulumu.